ekitiibwa kya Buganda kyapata naffe tukikuuminga. Mayanja yabadde ekaazi ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka ery'Obwakabaka n'abaako bye yayogedde ebintu bingi nnyo naye ebikulu byabadde bibiri. Ekisooka yagezezzaako okutegeeza abamuwuliriza nti ettaka lino si lya Bwakabaka wabula lya bwannannyini erya estate ya Sir Daudi Chwa. N'ekyokubiri n'akola ekirangiriro ng'agamba nti yalagidde eggwandiisizo ly'amakampuni liwanduukule Buganda Land Board ng'ekitongole ekiriwo mu mateeka. Ebintu ebyo byombi nga Ssaabaweza bw'agambye, ekisooka Mwami Mayanja talina buyinza mu mateeka kukola biragiro ebyo. Ettaka ly'ekaazi kkooti yasalawo ani nannyini lyo era n'esalawo nti ye Ssaabasajja Kabaka. Mwami Mayanja tayinza kwefuula kkooti ejulirwamu kuba omusango bwe gwasala Mwami Mayanja teyajulira. Ekyokubiri, Mwami Mayanja talina buyinza mu mateeka kulagira registra wa kampani kuwanduukula Buganda Land Board eyawandiisibwa mu mateeka. Ate n'ekyokusatu yeekuba ndobo, yasooka n'agamba ekitongole tekiriwo mu mateeka kati awo ebiragiro nti ate bakiwanduukule, kitegeeza mu mateeka bwe kiri mu mateeka. N'olwekyo Mwami Mayanja twagenza okukizuula nga alabika aliko kyakongojja tetayinza kola ki kutegeera. Ekirala byonna byakola Commissioner and Registration yasazaamu ebyapa eby'abantu abafuna zi sub-leases nga bava ku basikawutu. Abasikawutu baamenya endagaano yaabwe n'Obwakabaka. Abasikawutu baaweebwa ettaka eryo mu 1998 nga bayina kukola kye tuyita oba ensiisira z'abasikawutu kyekyabaweebwa kye balina okukolera ekaazi. Naye tugenza okukizuula batandise okutunda ne baguza bazimba amawoteeri, ebibira camping ebyaliko ebika by'ebinyonyi ebisukka 2 byonna nga babitemye, ekifo kyonna ne bakyonoona. N'olwekyo abasikawutu waliwo omunnaffe abuuzizza nti tukoze eki? Obwakabaka n'abasikawutu buli mu kkooti era Obwakabaka bwasalawo buteekinga ono abasikawutu ettaka eryo Obwakabaka bulyeddize mu bujjuvu ensonga y'abasikawutu ne camping ng'Obwakabaka buliredde okugitwala ekolerwe awalala. Ekyo era ensonga eri mu kkooti. Ekya sub-leases ezaagabibwa zonna zaasazibwamu era ekyabadde kisigadde kuzijja mu sisitimu y'ebyapa nakyo ekyawedde. N'olwekyo buli muntu yenna alowooza nti anaagula kubaagula ku basikawutu oba alowooza nti anaagula ku bafeeze Minisita Mayanja ne bamulowoozesa nti ettaka si lya Bwakabaka, tumutegeeza nga tusinziira mu Bulange Mengo nti ajja kuba aguze empewo. Teweetantala n'ogula ekintu kyonna ku basikawutu, teweetantala n'ogula ekintu kyonna ku yagula ku basikawutu, oba teweetantala n'ogula ekintu kyonna ku batamanya ŋŋamba abagamba nti bo Mwami Mayanja ye yabawadde. Mu mateeka g'obuntu bulamu togaba kyotalina. Mwami Mayanja talina kyakugaba, n'olwekyo bonna abaakubye engalo nti abawadde ettaka baafunye empewo era bagende bamunoonye abawe watuufu ewali ettaka eyabawadde. Ku kyokutwala Mwami Mayanja Ssaabaweza akyogeddeko, bukyalubanga lwa Mmindi Obwakabaka butuuse ku nkomerero n'ensonga y'amayanja. Azavvoola Kabaka, navvoola famire ya Ssaabasajja Kabaka, navvoola Katikkiro, navvoola abakulu b'Emmengo, navvoola ab'amasaza. Alina puroguramu nnamba buli wa Sande ku Radio sijja kwogera ng'ekimuteekesaako kuvvoola Bwakabaka, omulimu gwalabika nga bukoze bulungi. Naye ku luno bikomye kuba Obwakabaka bwasazeewo Mwami Mayanja ng'omuntu, si Attorney General, si office ya Minisita. Mwami Mayanja ng'omuntu, instructions zaafulumye Ssaabaweza yazifulumizza, Mwami Mayanja atwalibwa mu mbuga z'amateeka. Imutwalisa mu mbuga z'amateeka, ekisooka kwogera bya nsimattu. Ekyokubiri kukozesa bubi office ye. Talina buyinza bulagira Commissioner and Registration kusazaamu byapa, naye ebiwandiiko n'obujulizi bwonna tubifunye ti abadde agezaako kukozesa biwandiiko ng'amenya amateeka
okukaka abamuli wansi okumenya amateeka. Ekyo kiba okukozesa bubi ofiisi ye. N'ekirala n'okugaba ebiragiro ebitali mu mateeka nakyo kisobola bulungi okuntwazisa mu mbuga z'amateeka. N'olwekyo ensonga za Mwami Mayanja kati Obwakabaka busazeewo ne Buganda Land Board yennyini omutwale mu mateeka waba ow'ekiragiro ng'ogezaako okugamba abakulira eggwandiiso ly'amakampuni nti eyo kampuni mugiwanduukulule ng'ate tolina buyinza. Tulowooza ekyo waliwo obujulizi obumala obutwala Mwami Mayanja mu mateeka. Tunatuukira wiiki ejja Mwami Mayanja ajja kuba awera ennemba n'emisango gino. Obujulizi bwonna buteekeddwawo, obujulizi bwonna tubufunye, buli biwandiiko byonna tubifunye by'adde akozesa ne vidiyo zonna tuzirina. Tulowooza nti waliwo omusango ogumala Mwami Mayanja okumutwala mu kkooti. Twagala enkola y'okujooga Obwakabaka ekome ate ekome ku Mayanja. Bangi abazze nga bamufaanana naye tulowooza nti yessaawa ekome ku Mwami Mayanja. Nti ettaka lino teryali lya Ssekabaka Daudi Chwa ng'omuntu, yabeera nalyo nga Kabaka wa Buganda, era bwe lyava ku Ssekabaka Daudi Chwa nga Kabaka ne ligenda ku Ssekabaka Edward Muteesa nga Kabaka, era kaakati liri mu mannya ga Kabaka Mutebi nga Kabaka. Kituufu ddala Ssekabaka Chwa yalina ettaka lye ng'omuntu, ettaka erirye ng'omuntu lyawandiisibwanga mu Daudi Chwa, n'ettaka lyonna eryawandiisibwanga mu His Highness Chwa II lyali liwandiisiddwa mu mannya ga Kabaka mu Bwakabaka. Olwekyo enjawulo eyo erina okumanyibwa. Tusaba abantu ba Buganda, abantu ba Uganda baleme kuwuddisibwa oba kuwubisibwa ebigambo ebyogerwa abo abaagala okusanyusa abalala n'okuleetawo excitement. Ekituufu kirabikira ku register y'ettaka. Amateeka gagamba n'enkola egamba register ye buli kimu. Omuntu ayagala okumanya ebikwata ku ttaka lino addeyo ku register. Kabaka wa Buganda ye muwandiise mu register eyo. Ekyapa mu mateeka kisazibwamu nga okuyita mu mitendera egikkirizibwa mu mateeka. Emitendera egyo si buli muntu avaayo n'aga nti nze njagala kisazibwemu, ndagidde kisazibwemu ne kisazibwamu. Era okuwisibwa eri abantu nga kuzze, Bwakabaka bwasazeewo okusaba baloya baabwo K&K Advocates okutwala ensonga zino mu kkooti okulaba nti ebiragiro bifuluma okuvunaana abo abaziimula ebiragiro bya kkooti kye bayita contempt of court, ate era n'okwongera okukkaatiriza obwannannyini kkooti bwezze ekakasa nti ettaka lino official mailo ya Kabaka wa Buganda Lusuku olw'e mailo 3.5. N'olwekyo aziimula ebiragiro bya kkooti, anaaziimula amateeka ajja kuvunaanibwa nga bwe tuzze tukola bulijjo okuvunaana abo abatyobola ekitiibwa kya Kabaka, abatyobola amateeka. Tulowooza nti mu nsangi zino ne mu kyasa kye tulimu nga tulina ne constitution 1995 eyawula obuyinza nega nti waliwo ekitongole ekiramuzi, waliwo executive president ne baminisita be, ate ne wabaawo ne parliament kyebayita separation of powers, okwawula obuyinza nga buli kitongole kikola ku nsonga ezikikwatako. Kya bugunjufu okutambulira ku nkola eyo. Enkola eyo bw'evaawo kitegeeza nti eggwanga liyenjebuse, kyebayita state collapse, naye ffe tetwagala kukkiriza nti eggwanga lituuse mu mbeera eyo eyitibwa state collapse. Tukkiriza nti ekitongole eky'amateeka ekiramuzi kikyassibwamu ekitiibwa n'ebiragiro by'ekiyisa birina okuteekebwa mu nkola. Bingi bye tubadde tuwulira nga kkooti ziragidde katugambe katugeze nga ekikwata ku court martial. Kkooti ensukulumu n'egamba nti ensonga ezikwata ku bantu ababulijjo ziwozesebwa mu kkooti eyo, n'ezikwata ku bannamagye ziwozesebwa mu court martial. Twalabye oba twawulidde nti ekiragiro ng'ekyo kiteekebwa mu nkola. Tusuubira n'ebiragiro ebirala byonna birina okuteekebwa mu nkola bwe tuba nga tukyatambulira ku mateeka
era nga ne constitution ekyakola Uganda kuba tusuubira nti tetunnatuuka mu mbeera eyo etuzza mu bufuzi oba mu nfuga ey'abasibira mu bbwa. Omukulembeze wazuukuka ye kyayagala ne kifuuka etteeka. Waliwo amateeka era ffe tujja ganywererako awatali kutiirira Ssaabasajja. Nga bw'obadde oyogedde, Mwami Mayanja tuteebereza nti yasoma amateeka kuba atera kukyogera lunye nti yasoma amateeka era gaakola, naye okugasoma n'okugamanya n'okugapulakitisinga n'okugategeera obulungi nabyo biki nabyo birala. Tugenza okwetegereza byonna byakola nga kirabika bw'aba yagasoma ate tagakozesa nga bwe galina kukola ki bwe galina kukola. N'olwekyo era kyova olaba ne mu gavumenti wabaawo baminisita b'ebirala ate ne wabaawo ne baminisita b'ebyamateeka n'abawabuzi b'amateeka. Singa kivudde mu muwabuzi wa gavumenti ku byamateeka twandigambye nti gavumenti eri mu katyabaga, naye kivudde mu Mwami Mayanja okugezaako okuwandiika ebiwandiiko ebikontana n'amateeka. Bannamateeka bonna mu kibuga bakimanyi era bangi bazze batukubirako ku nsonga za Mwami Mayanja nga beebuuza Mwami Mayanja yabaaki, nga byayogera byawukana ku mateeka agamanyiddwa. N'olwekyo ffe ekizibu kyaffe kya Mwami Mayanja kukola bintu nga tebigoberera amateeka ga Uganda gabega. Kabaka Daudi Chwa, in his personal capacity as Daudi Chwa, owned some land, but that land was registered as Daudi Chwa. Any land that was registered in the official title of His Highness Chwa II was official land, because that title was and still is exclusive to Kabaka in his official capacity. So we urge the public not to be misled by any claims, by any wishful thinking, by any misguided declaration, which are not supported by the law and facts, which are meant to excite the public and to mislead it. This is the purpose of this meeting, for the press to disseminate the right position about the Taz land. The Kingdom of Buganda has issued instructions to its lawyers, Messrs. K&K Advocates, to take out legal action to challenge the declarations and utterances which are misleading the public, and also to take to book whoever is in disobedience of lawful court order. This is contempt of court. Nobody is above the law. We still believe that the rule of law prevails in Uganda. If we were to believe that it doesn't, then we would all be recognizing that there is state collapse, but we don't want to believe that Uganda has reached that level. The institutions are still functioning. We want to believe so. There is separation of powers guaranteed by the 1995 Constitution, where we have the executive with its defined roles, the judiciary with its defined roles, and parliament with its defined role. So when court makes declarations, an individual who may be excited or, under any influence cannot be free to make any declarations that violate the law, and such individuals will die of prosecution. The kingdom will stop at nothing to take such individuals to court. Like we've done before, we shall challenge such action. Thank you very much. That is the brief statement in English. And please go out and disseminate this information, allay all the fears that the public may have about utterances made by Dr. Mayanja. We've been used to such utterances, but we think we've reached the end of our tether, and now we must take action.
kwetegereza wala uchumi